Come in, banaye. Come in, but sweet. Grace Khan, if I'm betraying, Zengabuli, jokings and queens. Grace Khan has been betrayed. Udio ye no. Udio ya Grace Khan ye ne tambula. Somebody has come in with likes, but sweet Ngabuli Joe. Grace Khan, if I'm betraying. Mamu betraying bana. Somebody is sharing the agent no manzo gambo tia. Wewe kuseka what to sharing bana. Bamu betraying bambi audio ze zitambula okitegeera naye naffe nga bulijjo tujja kuba tusaako amazima ate nga we are content creators, no offense naye engeri gyetambudde sooke tuwulirize udi eno mugiwulirize. We actually had a fight with Omar. I mean, he has a crazy love. Omuntu nuza munsonga. How can we handle this one? But he's crazy for you. Now it's in the order, sir. See, Omar, I never takola. Now it's closer with you. He actually beat me badly because I was trying. Yeah, like we were coming out of the car. I'm telling him because I'm not because I'm one. Commanding language, normal, like it is okay. I'm Saturday night, Nanga, Agara Mbere Mwita. Era Motiganai, Nimogera, what's the right? Nagida Comuliza, Nanga, one daddy, Wala, one daddy, children and maid. Nanga, the Jagaramana and the mother cat. You don't want to choose a apartment. Segura. Nemga Karina, Katinanga and Yanzamana. Nangi byanjagala bijja kulimba sigala mbu bitanisa okuntama naye waliwo omuntu akwagala n'olowooza bamulalu tegenda ganjala mwana waffe abire wanino tubire naye wanino bikikonze kale ngenda gende wange mpikingeyo gaasi eri waka kuba sinaba kumubinga enkulita bintu byonna nange agenda ojjeyo kino nekino n'engoye z'omwana ezisinga ezimu ze zibadde ziri eno ezisinga nga ziri eri nengenda nembijjayo kuba n'olirandiroddu eri abadde amanjayo ki omwezi nembijjayo nembireta waneno. Kati kwa apartment address ani asasulawo? We are going to be paying together ye kanyini ya yasasulawo. Umatakola sente azijjawo. Nasha yetandisiza. Anti kati olaba Grace. Ekyalo kyandisiza Omar. Omar ukimanyi wenfuna essimu yange mu ngalo nze omanyi mbeeramu n'akasente kuba bankubira akakolo kaakano biki kubanga ye bali tafuna gigs nnyingi. Kakati omwana kimanyi tusobola naye nekyengamba ekirala ndi mukazi mukamba nnyo omala okimanyi ate nnyina emikwano emirungi like that this very much badde bagubanja onalebozaako nangaago sirika beera na musajjawo bwomaayo geti nagaa tofaayo kati nitubaba babanjayo nti mmeka nti mukyala ataano nangamba kanzitereko ki mbereza namba yalanjo njimu kitegere naye netusasula naye kyengamba Omar ayagala nnyo okumpleasinga to the extent yatuse nanje tuli ekigambo nga kinene yagambye ndaze emikwano emirungi onjagadde bikinanga nsiga nakwebuyala tange yadde mama wange naye kinaba kitagisa kunjabisi yagambye nda bbiri bajja kunzina nkupleasing wangi bajja muzina kupleasing kugamba asobola kulwange like nkupleasing n'omwana wange kati kyembuuza Omar bamuloga nawe ntuyo kubaganya ebirowoozo nga ne baganda bwetusambika. Nze kyembuuza Grace. Manyi nze nkumanyi oli mukyala apambanye. Ate mwagala mulo. Ate omwagala. Waliwo omulalo. Naye you had settled. Nti waliwo omuntu otuuka n'osetolinga mu bulamu n'ogamba kakati bwe kuba nga kunywa mazzi manyidde okunywa amazzi ekyeggulo neneebaka. Then here comes someone n'akuyingiza mu bulamu ng'olina kulya nga nkoko ekyeggulo naye nga kumanya omanjagala tusaze akenge nemuga ataata kati kawala gikana kotogenda kaddeko obwengo obwo obukuba ennyo obumensi omutwe kubanga ayinza okuba bibinga illusions ezo bazita batya zino omuntu zaafuna ebyoto by'entiisa bino bikabijja lwakutamiira netwewa nkugambye ennaku 3 namala kale bebi era olunaku lwejjo nemuga bebi nyesa ate ogenda kuddamu kunywa njaga agaya amanyo ali weird waliwo omuntu ekintu ekimuliko then
waliwo tumuliddeko omuntu nze abeera yeebase bambi tafuna tulo teyeebaka kati nenteekako ekkaala ne mutunuulira okitegeera like ng'abaagalana bonna you can have sex what you know, and when you're a young couple you can have sex anywhere in mudiro kusinki everywhere and then like someone gets tired nolanga yeebase kati nze seebaka mbeera mutunuulidde okitegeera mu kumutunuulira kizemba njagala olulala njagala nkakasize ddala omanyi ekintu kyali kikusazeeko wekimusala weyetakula waaki wekimusale walala kati omwana baagala I don't know olaba omusayi gujja yes gujja mbambiraba bulungi kati kyesitegeera waliwo drama ali emabegaawo naye nga sigambye nti it is the parents but there is something that is wrong with Omar naye opening up n'agamba wenti bwe mbadde nga mbulamu wange sobola nadda ku biragalalagala kati n'endowooza oba gwabimpeereza kubanga siri naawe nedda nti nga omanyi omuntu abagala naboogeramu sinatuuka nendowooza yetegezangakoko kwetambulirako amanye ayagala tutambule akyagala nnyo ayagala nnyo tutambule naye tetumanyi we don't know because ne gyali agenzeeko yonna maama we ne taata we ngaomanyira abazadde batubeereramu bwe babaawo tegeera gyeyali agenzeeko tebalina kino kyensobola kumanya naye tebalina kye bamugamba kuba yali muto so I don't know Omar ayina bitterness nnene kaakati n'ekirala ayagala nnyo bbeera n'omwana we omwana wa amwagala ye nange omwana mwagala nze newe mba nkete ku mata neŋŋamba nti sirina Omar mbyesonye sibirimu kati nange omwana wange sigenda mumuleetera Omar kati watekwatera ku mata ng'omwana amututte amutwala ku musiru tasobola ensi yonna ebeera sayidi yange mpozi okumutwalamu ate neebyo byali mukkakaba maama we sinayagala omwana okugjako nga brana tumuwaddeyo naye nze Omar nkubuulira twogera ffe mbi ku ssimu ekintu kyonna bwe kirituuka ku mwana wange nja kuwoolera eggwanga kati ndigenda e Tanzania n'embaloga sikulimba sikulimba bwe kirituuka ku mwana wange bibawoza bikinze somubawa naye nga bamaze kwetereeza bazadde be nga bandaga nti omwana baagala omuwelkaminga kuba eri waabwe omwana waabwe ate balina omwana ogwa mu Omar muzzukulu waabwe naye bwe bali batebamwagala kutuukako kyayinayamugalamu owataata ow'omwana muganda wo annange anti kati olaba Grace n'ekirala kyenkusaba gamba Omar okuboogerako okubalira bazadde naye yaboogereddeko abutya bannange mwe waliwo anti kati oyo Wumalu gwayogera naye Wumalu yabitrayinze audio za Grace Khan yazitadde kyoba olaba nga ziyitingana mwenaye nga ffe bagundi tetwagala ffe kusala mugambo nga bulijjo naye mwali mukimanyi kino Prince Omar yeegaayagaaya amannyo nti aliko n'emisale ekitegeeza nti bazadde be baamutwalanga mu byekirogo bannange bannaaye okutambula kulaba naye munnange ono Wumalu ono yatambuza ebyama bya Grace Khan buli muntu yenna tewali atalina byama bye kubaagalwa bammwe abamu baagala bamme bakyafu abamu ngera bw'ogambye Grace Khan owuwagaaya amannyo ekiro okitegeera naye nze abuuzaamu gundi batugambye Prince Omar ali gundi US bwe batugambye as far as I know batugambye nti ali US okitegeera ekintu ekyo Wumalu ono yatadde zino ya recording ne ba celebrity nammwe muyige bano bonna simanyi YouTuber baki bonna banoonya ki content era bajja ba recordinga mwegenderezenga nnyo nga mubakubira amasimu bano si mikwano gyammwe banoonya kawogo banoonya views zaabwe ulira n'okera ku like ne mutuuka ekiro nga waliwo ebintu ebimusala naye nga tubiraba nga bimusala nga bimusala embali bw'omutunuulira omubiri gwo n'oyo mwana gwolaba alina ennaku kati ya opening up to me nangamba omanyi bali mu family yabo banadyope he is a prince okitegeera
ate omu ku bano simanyi banyi basoma bye bakola nga balwana ne bayita mugundi mulyo bikiwe bityo so kati kirako oba ewaabwe abamukola ki kubanga ye yeekwasa maama we ne taata we obusungu bw'alina zaba nali mu linnya Kagere nga mugakoma tondeetera bizibu nze nnyina bingi nnyo bye mmanyi ewaabwe lava waliwo entuukawo ne ŋŋamba naye oluusi naffe twepampalika abakazi okitegeera waliwo famire gyotasobola kutomera nga bo balina ebintu byabwe kati ekiruma taata we bintu byabwe omwana ayagala bwe Uma yakugamba kiki ekiri ewaka waabwe Uma n'obusungu ku famire yo gw'olabaawo kati kyova olaba agamba olunaku lwe yakeera ku makya omanyi ne statement yakola mu mawulire bamugamba bw'otajogera teri kuddamu kuteekamu yadde 10 mu ndongo mwana akuze ng'ali pampad talina kyamanyi ne buno obulamu bwetutandise okuyirira simanyi tukeera ku makya nomugamba bebi omanyi kutuba tetulina ssente kankuyewo mala tereka ekyebintu yemmere okitegeera abiyize buyizi abiraba bulabi byonna abiraba biri byagete okitegeera naye nga namugambye tuli kweza kwalaali reality namugamba nti no ekyebiri because Grace obulamu tubadde tubumanyidde talina matango onkubirayo esimu ongamba Uma olinawo okawa akatwalo nteereko anti nze kati ye lwali tabimanyi ye tabitegeera kati laba biri weird ate bannange mu bino byonna tuwulira Wumalu olina okuba nga gwe watadde udiyo za munno eyi udiyo ze ez'enkizo enkusifu Grace Khan yadde tayagala zino udiyo ziteebwe okitegeera naye nga byayogedde bingi nti omusajja ameketa amannya ekiro ayina emisale ayina ebizibuzibu omanyi munnange abantu babeera ne famire zaabwe nga tomanyi gye bavudde nazo okitegeera kati nga amuyigiriza obulamu bwa reality okubeera nga bapambana ate ngono music nayo bayabaaki music we Wumalu ono yatadde era ne mujjukira ne ziri udiyo z'oli omukazi oli eyali ali ku sheeke gundi sheeke kigozi era byava bwa Wumalu amala kusaba lukusa okikakasa gundi Esther Rita Bobby amala kukasa okikakasa nti Grace Khan yakkiriza udiyo ezo ziteebwe okikakasa ekintu ekyo kubanga oli omukazi owa sheeke kigozi yamwegaana. It was a private conversation. Gwomuntu gwoyagala taata w'abaana bo oba oyagala ezo udiyo ezenkambwe wezityo ziteebwe nti bbaawe ameketa amannya ekiro nti bbaawe ayina emisale up and down nti bbaawe ewaabwe balogo okikakasa ekintu ekyo bbaawe abeera akyagala omukazi yenna Grace Khan ng'akumye ekitiibwa kya Omar ne weyali ng'akaaba nga talina kyakulya tewali lunaku lumu lwe yalabisaako gundi Prince Omar yaguma naye baddiŋŋanye of course ayina mukwano gwe nga bulijjo amunyumiza ku mboozi alowooza nti nno as far as I'm concerned mukazi wattu yali alowooza nti it's a special case. Omukazi ono yaguma n'ebizibu biyitirivu nnyo tewali lunaku lumu lwe yavaayo n'ajja n'ayogera nti omusajja oyo ameketa amannyo nti oba omusajja oyo ewaabwe balogo kati kuno lwatadde kuno nga you know she's very controversial naye ezo audio zirabika nti omuntu abadde amurecordinga kati ogamba nti no ye Grace Khan ye kenyini yagambye gundi wuma lwa recording. She protected his dignity for a very long time. Bana itutunulire history. Tuleke kukudda wano kususuuta muntu muwuma lwa abasa asooka kusaba lukusa. Ye kakati omuntu bwemba nina ekintu kyenjagala okuyisaawo. First of all, Grace Khan alina platform ye era yandize bulungi nnyo ku live ye. Grace Khan has no gundi taina nsonyi. She's vocal. If she wants to express herself, she will express herself. Yandibadde avuddeyo bulungi nnyo
n'atugamba nti omusajja munnaye mu kisimuliiko atulabirire mwana omusajja ameketa amannyo omusajja biki yanivuddeyo n'abyogera but she kept very quiet on those matters newe yali ng'atuuse ng'abeera talina kyakulya newe yali nga talina kyakulya she still protected that man's dignity era mulaba video zimu ezaali zitambula eza Grace Khan nga beekisinga ng'olaba ye Grace Khan tammuka nga nebyo byokwekisingira mu public olaba nga tebimmuka abamu ne mugamba n'okugamba tamanyi kukiisinga but she wasn't feeling as much as okitegeera there is no way Grace Khan wawedde nga atadde ezo audio she trusted Umaru ate Umaru abadde nnyo mu controversial stuff abadde nnyo mu kati mugamba nti waliwo yabbye essimu ya Umaru yena omuntu n'atambuza sente egundi audio za Grace mwagala kunga nti waliwo omuntu eyabbye essimu ya Umaru anti muwolereza mwagala nnyo okuwolereza n'ekibi mu kiwolereze bantu ekibi tukyogereko naye mmwe ba celebrities mwenna abali eyo people in limelight mutegeere bulungi nnyo nti nno bwe mubanga muli friends with these content creators be very careful okufulumya ekintu kyotoyagala nsi ekimanye because they will hold you ransom they will blackmail you mubeere nga temulina we munywera kutuzi kubanga nabo baba banoonya kawogo ka leero okitegeera ate ani ono akubira nindako nabo baba banoonya kaki soko mpemu eddakiika mpaamu eddakiika nabo banoonya kawogo ka leero ssebo omukazi akuumye dignity ya bbaawe for all that long when they had the baby omusajja n'amweganira ne mu mawulire Grace Khan yandibadde ate ebyama yandibadde ata text messages awo yamweganira mawulire but she kept very very shut woba obadde owulira conversation somebody was recording her kati muga nti ye kennyini eyerecordinze abadde asobola bulungi nnyo okujja ku Facebook gundi stream yoba YouTube oba TikTok n'ayisawo message ye mwabawolereza Umaru nze sibalinaako buzibu mwina abantu bamwe bwe mwagala naye ekibi kyogerwako we will analyze and we will talk about these trending issues as usual si gwe gusoose Umaru okubeera musaga z'abantu audio z'abantu okuzita it's not the first time omuntu ne wabanga omwagala nnyo mulabeko ensobi nga wano ku platform yange wembakkiriza ne wembeera nga njogedde ekintu kyotokirizagana nakyo oteekawo ogundiyo oteekawo comment yo and we move we agree to disagree okitegeera babitambuza ddeyo yonna ku YouTube naffe kakati munaye tubireese nga bulijjo but at least tubirese we are standing with we are standing with Grace Khan as usual we stand with Grace Khan in this matter Grace Khan yesiga omuntu namubulira ebyama bye oba yamwesize namubulira ebyama bye about her relationship ng'abakazi we mutumanya abakazi bagala nnyo okubeera nga bagala nnyo okwogera ku relationship zammwe mwabaogera ku relationship zammwe ne mubeerawo nga mumulisa relationship zammwe mubiveeko ebyo abalogo bangi ku internet zembagamba cyber witches mubeera wano nga muŋŋamba nti posting ebba wange bange muba mwagaza ki muba mwagala mu posting lwaki muloza abaana nabazaala miti abaana mba nabazaala miti mwabapostinga babba bamwe nga munno mugezaako kulumya kati ndooza mubirabi nezo kisses nezo public kisses oba public gundi attention eyaliwo okitegeera kubanga ye keyiri Grace agambye nti omusajja alinga eyali omuloge he was too obsessed and too in love yenga kenyini naye tamanyi kigenda maaso jukira she's used to her independence all of a sudden she's moving in with this man I know kubeera kumpisa she loves him naye nga she's not very sure about him kubanga
at one point in time yamu disappointing. Baba mwe mulekerawo bino bya mu posting ambu mulumya mukanumye mujja wange bukanumye oli toyina gwolumya wano ku internet yeah mutuleke bannaye tupostinga abaana baffe naye byabasajja byokutubuuza abasajja b'abaana mubiveeko kubanga abaana tetubazaalangako mu miti okitegeera relationship nze natandika okwekengera Oma nga ndaba mukambwemu ne ŋŋamba ate ndaba Grace musirifu nnyo ku mbeera eno publicly kati bagamba ali US bamusindise US for rehabilitation anywa ebiragalagalagala mukazi we wuyo akonfaminze anywa omwenge Oma si musiraamu Oma musiraamu anywa omwenge ate anywa n'enjaga banaye Grace simanyi nakumanya era ddiro oyo omusajja w'eUK gwe bagambye nti nno abadde akubeererawo walibadde ndowooza okyaddako eyo kubanga ebyoma biwanvu yo taata yeesimbye taata bazadde be bennyini they don't approve of the relationship ate nga ye Grace ayagala omusajja but ne confusion era omukazi yenna okugumiikiriza omuntu yenna ameketa amannya ekiro oyina okubeera nga ng'omukazi omwagala nnyo ng'omusajja omwagala nnyo omuntu ameketanga amannyo nga tagumiikirikiza omuntu ng'abeera ameketa amanya ekyo is very very disgusting habits. I'm sorry to say but it's so disgusting. Me I can't stand ebyo by'okumeketa amannyo simanyi kufuluuta gasiya no please era mbuliwo oba olina sente zo if wobanga oli bba wange ng'omeketa amannyo you will have your own bedroom si mu bubi togenda kumbuza tulo tojja kumbuza tulo no you'll have your own bedroom I have my own bedroom nga kiggwa okitegeera muze haji tata Woma does not want their relationship ewa Prince Oma mukazi wattu Grace Kani bamuzira in fact ye kenyini tali confident nti omwana we ali safe mu bbo ye kakati Grace bw'alabanga Oma aliko emisalesale bamukola ebintu ebyekisezisezi ebintu byekirogoloza agenda kutaakaana ke bambika beautiful princess bakatwaleyo bakafuule bakateekemu ebintu byekisezi abantu abameketa amannyo n'abalina emisale tebabeeramu ebitambotambo ebyo ebyekisezisezi Grace Kani nno genda weesabireko mugunde mu church oleme kufuna bitambo aba agaya ekyekiro kyaba teyalidde misana aga nti nno afuluku ajja n'omusaayi when he's in his sleep n'ekyo nga kindabikiddemu ng'ekinigeria omuntu amulaba atya nga musale n'omusaayi ne gujja in the night kiringa ekinigeria kind of thing bannaye naffe tubeeremu ku magezi newankubadde twagala ebintu bwebiti Grace awolimbyemu I can't believe that nti omuntu I mean you can see somebody being cut up in the night n'abeera nga tulukuka omusaayi kiki ekiba kimusala ekyo ye lwaki baba bameketa amannyo balimu olusezi basezi egyo emisale gyonna gyaki balina gye bamusaddaaka bana esagala kusala mugambo naye bindabikira either basezisezi oba balina bye bamusaddaaka si yali awo nti ayina nnyo ssente ye nga ye kubanga by Grace's confession nti era babadde bapambana nga ne Grace atuuka n'okusaba Umaru ssente that means omusajja eke ye talina magezi omusajja kweja emyaka with your history nga bazadde bo beesobola lwaki baba tebakuwa ssente n'otandika business oba ebyokuyimba byagaana kino ekintu ky'okugamba nti nno
nti yateekako ettala n'alaba nga ebintu bimusala nga ajja omusayi Grace olimbaawo. Tukwagala nnyo naye sweetheart. Olimbyemu. Ekyo Kinigeria tetujja kikkiriza. Ate tweyongere okutunuulira ensonga zino oyinza okuba nga oli munyiivumu. Oyinza okuba nga wanyiivumu kati. Ono gundi wa Bobby waliwo wano abadde awolereza Umaru. Ne bino byonna byandibaamu science. Mubuliwo. Mubuliwo. Atulimbyemu awo omuntu wali okirabyebwa. Olaba ne bana abantu abangereza omanye ne Bulaya yesinga abalogo ababuuka ne mu bbanga naye tetubirabangako. It can happen. Sharif wakiraba wa Kakembo. Wakiraba waggwe. Wali okirina kyokirabye okujjako eno mu Nigeria. Bw'aba yakiraba ewa Prince Omar baki basezi oba balogo. Bano bagundi sina basaiba witches bayita batya abakongojja abo. Abakongojja bebere eyo yesimanye semuto. Okitegeera waiswa. It's a bit confusing. Bino ebyonoonese tusooke tubyetegereze first of all because according to the audio gaba majini nasazi agambye gaba majini negwe wali ogalabyeko omuntu obanga tokirabangako royals bwe batyo bana abalangira babeeramu ebyekirogologo bingi nnyo engeri gye babeera balogologo babeeramu ebintu by'ebintu ebyo babeeramu. There is a lot of witchcraft when it comes to royals. Ne bana abaroyo babungereza wano we baali baziika n'abagereka we nalabira nti banaye bana abantu babeera balogo oba majini demons. Okitegeera Grace ono engeri ndooza gy'alimu n'olulokolero endooza family kyobola nga temwagala. Bitambo siwakana anti munnaye nze kyesirabyeko mba mpakanamu. Ebintu ebyo tubirabira mu firimu naawe. Ebintu ebyo tubirabira mu firimu naye nga at the end of the day nga ffe wano tugenda kutuyimirira ne gundi. Relationship yabwe bannaye nga tewangadde yalabbi. Tewangadde yadde. Tubadde tugamba ani ono ya Bukenya media gwo waloga relationship ya Grace Khan. Bukenya media nkujjukira ku page ya Jose the blogger. Bukenya media ono yagamba mbu relationship agiwadde weeks 2. Bukenya media musajja gwe. Bukenya media yalemeseza relationship eno. Yagikuba akalimi. Bukenya media gwa kuba relationship ya Grace Khan akalimi. Nakuwulira ku gundi ku page ya gundi. Nakuwulira ku page ya manager waffe Jose the blog. Bukenya media sebo relationship yagamba njiwadde weeks 2. Weeks 2 tezinaba na kuwera relationship kumpimye. Kubanga omuntu okwogera bwotyo ku mubaawo kabaka weddemu. Mulowooza nti nno gundi Prince Omar agenda kusonyiwa Grace ku ebyo byawulidde nti amuyiyeyo nti ameketa amannyo kokoliroko. Kati relationship eweddewo. Okitegeera. Relationship kati eweddewo because of the fact nti Prince Omar agenda kuwulire betrayal yonna agenda kufeelinga very betrayed. Omuntu gw'abadde ayagala ennyo nga teyamogeddeko ebyo n'ebintu. Bukenya media gw'otaddewo embeera. Bukenya media gwe naawe oyina gundi extra powers ng'ez'aba Nigeria nti oyina ka binoculars ke wakuba n'ogambe eno relationship tegenda kuwangaala. Okitegeera. Olaba Namugabi Jacqueline oli mutuufu. Bw'oba wakuzibwa olaba naffe abajja eno nga tuli bato.
when we reach Uganda, simanyi obanga tulese baba baffe, we don't kiss in public. Ye Omar aliko ekimuliko era nga Grace we yagambye nti kirabika waliwo ekimuliko. Naye nga Bukenya media ono ye yagamba nti relationship ya Grace Khan agiwadde weeks bbiri teziweze nakuwera. Olabika Bukenya media oyina powers nawe z'ototugamba. Oyinza okuba ng'olimu olwa spiritualist ate olutuufu so oluli olw'abafere. Wandibaamu ka spiritualism ate ffe tugambe ki? Mujjukiramu abalaba ka video ako ku gundi ku Jose the blog. Agambe your relationship njiwadde weeks bbiri. Grace Khan yete yayagala kukisinga in public. Wamulaba, she was very uncomfortable. Yali very, very uncomfortable. Wobango jukira bulungi. She was very uncomfortable. Naye nze ebyo. Me, I will always stand with Grace on this matter. Kubanga yalabisenga private conversation. Teyalabise nti Grace kenyini ayagala jita because bawa amwagala. Ate still Grace ye muntu alaze resilience when it came to that boy. Ayimiridde n'oyo musajja paka kati. Oshegeera. So gundi gumalu. Bukenya oyina olulimo olubi. Bukenya alabika alinamu ka superpower. Bukenya alabika alinamu ka superpower. Alabika alinamu ka superpower ke tutamanyi. Ave tugambe ki? Nebambi mukazi watu. I was so happy for her. Ka video akasoka ke yasoko kupostinga. I was too happy for her. I was so happy for her mukazi watu. Finally aline tata w'abaana ne mama. Omwana Bukenya media giyaviridde n'akalimika akabi. N'abisalamu n'abisazaamu. Bukenya media tugenda kusalamu olulimi toddamu kwogera. But I sensed it. Speed was too much, Lillian. No, everybody was so happy for them. Omuntu yena talina mutima mubi was so happy for them. Naye abalogo b'oku internet baali tebatudde yalabi. Baali tebatudde ng'omwana oyo tasobola kubeera na ddembe ye kennyini. Nga tasobola. Naye bannaaye ba sweetheart. Tukome wano. Tukome wano bannaaye musule bulungi. Kasooke tulabe ekiddako munnaaye. Grace waavaayo oba asirikanga bulijjo. Kyonna kyekiri tumusabire nnyo kubanga relationship ya baawe n'omwana is very important. Kiri very important ate Grace mukyala mugezi yakimanya. Kyova olabanga yasirika ebbanga eryo lyonna. Ate bwe kibanga kigenderere nti Grace yadde akimanyi nti Udio bagenda zita. Then kiki Omar kye yamukoze to push her up to that. Musule bulungi ba sweethearts.